Abakozi b'oluguudo lwa Mpigi Busege Express Highway beetwogeddeko nabo bagamba nti babasala omusaala okuva ku mitwalo 2 gye baali bakolera ne wadda ku nusu kakaaga ate nga zino ziggyibwako omusolo gwe batamanyi bagutuuka mu kitongole ekiwooza omusolo kubanga tebalina ttiini. Kuliko omusolo badafuna gumu 2-5 tugenda kumuza siringi kakaaga overtime bazisaze tezikyaliko kati omuntu onakola atya kakaaga olina famire olina ebizibu byo ng'omuntu. Bagamba nti enkuba bw'etonyola ku mirimu baba bajjidde bwereere kubanga tebasasulwa kyokka okuyisibwa obubi kwabwe bakutadde ku maneja omupya eyaleetebwa. Bagenze ne baleeta project manager omupya yasaze sente obedda badakolera Tanzania kanaana ka Tanzania kalese wano Uganda kati wano kanaana zikola ki wano Uganda. Eno kaweefube eringa egamba nti egendereddemu kugoba bakozi bakadde wano bonna kubanga tosobola kuddira mukozi mukulu abonyebonye n'ensi ate abeere ng'omupya yenkana naye sente ekyo tekisoboka. Project manager must go. Poliisi ng'ekulembeddwa mu bosi w'Empigi Erias Twesigye ez'okubakakkanya ng'eronzeeko abantu 10 ne beevumba akafubo n'abamu ku bakulu mu kampuni eyo. Some of our workmates didn't get food and when they went to the office to claim for food, some were suspended from work and others given warning letters. So amyuka maneja omupya ategerekeseeko erya Penga agambye nti okusala abakozi omusolo bagobera amateeka ga gavumenti ya kuno. We need to keep the laws of Uganda. Okay? Yes. We cannot just say, okay, this is because of because the worker are no. Yes. We have Pulida wa kampuni eno Hilary ayimbisibwe agumizza ng'ensonga z'abakozi bwe zigenda okukolebwako. We are going to start with the issues you have raised now. The solutions can't be gotten even now, right now. Agnes Najuma yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.